position on it, and then Ings with a great ball in that. Kouyaté got there and couldn't direct it goals, but the flag was up anyway. Yeah, flag was up. For the Eagles of Crystal Palace, beautifully fouled as well. Smallbone's cross had a deflection and a nasty collision in the centre of the pitch there between him and Mitchell. A red card for Carl. Oh. Madde weebase nno. Tubadde tumudde. Muwe wakalirudda. Mbadde manya okusiibudde. No. Bagenze kwebaka. Mbadde mba mujje yabadde antiisizza mulabye afuluma awo. Ne mugoberera mpola mpola. Waliwo ky'olabye ekitali kya bulijjo. Nawe siri mbega. Kale ndagala muleke agende nga mulaba ate ng'obudde bwa kiro. Ate ebisunzo bya munne byamutwalidde byabadde yasigaza. Okay. Don't be yourself. Kawala kaffe kakyalina empisa. Nawe singa abaddewo singa nabo balina emisanvu. Regina. Okyogeddeko nange ndoza ennaku ntono emabega nabadde nkirowoozaako. Yes, nedaba nga tukyetaaga. Really? Yes. Katonda ng'ali ku sayidi yaffe. Nze ndowooza tukyetaaga. Like, really? You're joking. I am serious with this one. Anyway, nayogeddeko ne musawo mbidde. Najagala mmanye obuzibu bwaffe we buva. Yagambye ki? Yagambye we both need to go together. Batukebera. I think, if not the truth, tetulina buzibu. Era Katonda nkimanyi ajja kutambula naffe mu lugendo luno. Naye tujja kugenda mu ddwaliro musawo batukebere. It's very okay. Got a 6 appointment. Tukebere. Yes. Why did you choose to make me happy this night? Thank you so much. You deserve to be happy, honey. Love you. You deserve everything. Oh. And you know that. Yeah. I'm so happy. Don't be under the wood. Okay. Yes, I can get it back. Oh. Those are two things that way back. Musumba kama yebaziwe. Oyinza okukikiriza nti ebbanga lyemmaze nga nkola ku kyaki erimu wamu n'okuweereza Pastor James ti situlangako ebirungi byenfunye tomoni mugamba mufuzi obulamu bwange kuga sikubandekanawo yonna ndikawo buheevu mukitegeera birungi ki owaddanga okujjako kunywa omusala gwe bakuwa Kuisa mirundi mbeka. Nangu saka nukuda mukise
zikamuwaddanga mukama oyagala kungobya ku mulimu simanyi kiko kyankokya nze sobola okugenda kubanga kyoyagala namute kino kitwala okuva ku nze omusajja mulokole yesu akimpereza mukama katonda ku kyakiye ayinza okusirika kino kankikubuulire tuve ebintu by'okusaaga ate kino kikugamba lunye tinamute ebisirika owa kikukiddiŋŋana wano wansangawo era nkwayogenda kundeka yensonga lwaki yasobola okunoonyayo nze omubi ayinza osirika nensobola okumugayiza yenga kyekinsirisa sikirimu naye okimanyi ti katonda ayagala nze nawe tumere fena sambe mutima akiwulira namute mukama katonda agenda okunkolamu omulimu namute gobadde oyita lujenjo gobadde oyita waddanga gobadde oyita biki namute notuka okumpitako ngaotunatunulizibwa oti namute bwekutekugambo kiki kino namute bwekutyogambo kiki kino oyekalemba namute bwetwadikokuwa ndeka mwoyo bebino bimwejjusa singa namanya kale singa nategeera kamusiri yasooka kairabadde kalemba kwegantukana okusenda lwamuts munyomanyomzi namutebekumulire kino njala okijja ku nzi tikatonda amanye ebyange byonna buli kyana akimanyi era enyirinya akiwandika mu bitabo ebitukuvu tikaliba akaseera akokujekanya kaliba akaseera ak'essanyu kaliba akaseera akokuba emizira nga tuli mu ggulu ebiseera ebifa abaliba batuuseeyo ulira n'omusula ne maama kwegamba nga ecupa zizazo zawayini zisinde ku mmeeza mpango okuvalo nga ne muli oyimira n'ogirengerera egy'enkoma nga kaseera kakweyoboza ojja otuulako gy'onootwala gy'onoonywa kalemba nzije kulaba tunuulira emmeeza tunuulira amacupa emu ku emu etenkole nzije tulye buyogo kaseera kali uwulira obanga oliwa nzije kuyokusa ndiba nzikuka mu esembayo nsanga eriko 90% njiyiteko munfunze kino tukiriko kintu okweteekerateekera tugande muli haso kiza okunywa kawaani kitudde tumunywa kati newe tuligenda yeyo tetulisegayo mwenge It's all that's why I take it here. We go to Your breakfast is ready. Sagala ogenda nga tumedde kachero kitegeera. So? Olwo ndi kiki nawe? You want to get out of my way. Nviyange nenkoleke. Natandika okutaba naawe saawa zonke. Sweetheart,
Ekimanyi okyanyiigidde naye nakunnyonnyodde buli kimu ayinza olwantuma. Ntono bwati bw'ogambye Gerald, obudde bwe bwankutte. Nendwayo nkugambye buli kimu olekana nkola ki? Vianney olimba ate nekirabikira ddala maaso g'omulimba ate ekyo sirina kizaayo. Gerald, sirimba obudde bwanseeko buyisi. Namazima ddala Gerald, nogana okunkwatako ekiro kino nogana okwogera nange. Lwaki ondowooleza ebintu ebirala? So kyekyagaanira okukwata esimu yange nakubira esimu olunaku olwamba ng'eyitamu nga togikwata. Simu yabadde mu nsawo ng'ate ndimukalayo hakiwa. Nenjikuba enfunda 1 2 3 4 5 6 nga okuba esimu emu togikwata. Omulimu ki lwafuna ogugana okukwata esimu tatandikako nfuna oke kola byeyagala nina ebizibu byange ebimmala essaawa zino saagala naawe ofuuka ekizibu bye. Naye Gerald, ndakugezaako wano eno kulaba nga nkola. Njagala naffe tubeere bulungi, famire yaffe ebeere bulungi, bwe tukiraba. So just get out of my way. Ebintu ebyo ekirokole si byagala byantama. Bayilawe bangambye nti gwe ne munno mulwawo okukirininga era yensonga lwaki laachawa ba ashers batandika leeti kubanga mwalwawo okukirininga kitali kirungi gwe ne munno mukama wange zimirimu gye nangi kugamba senga kati oli wano gwokikolera mu kyekyo kyennyini kyekugamba namutebe gwe buzibu butya mukama wange namutebe ate buli mu kimu yakindekera akati tutuno tubadde tulina okwebuusa babiri kandi namutebe aliwo ate mukama wange namutubitize baaliwa ataliwa gwomanyi gyali simanyiyo nasinga namutebe mwabadde waali singa bino byonna byawedde singa siri ku mbeera eno gyenjeni namutebe yasuulira nnyo mukama wange kakati bw'aba akusuulira lwaki ejja mu office n'otiripoti nga netufuna solution kubanga mutuswaza okulipooti nga namutebe toseka tebituma ate mukama wange mwagala kungoba mwankuwakuwada mwagala nzire mu kyalo namutebe bamulopa okimanyi nti ansinga emyaka kati okimanyi nti namutebe mukulu kunze nekitegulira ososula namutebe namutebe mwaseka mutunulira ekibuno mulwaki tumululuka okimanyi nti namutebe kamanga byange ekiroga buli kimu yakindekera buli kimu ze kikusabemu osimula buli kimu kalimu naye tukiriziganye tubeerenga kyengezaako kugamba nti mukkiriziganye bweba nga tekisoboke mujja mu ripooti nga ffe tuyiri abalala kirabika mugwoyo okukola ng'abaana gye bali abasobola okukola kama byonna kyembuuzaamu ng'omuntu mukulu kiki namutebe bwemwali mumuwandika mwamwandikawa mufumiro oba nene namutebe gye twamwandika okukola amanyiiro
nga tukyuse omutufune omulala kintu kyangu nnyo. Namutebi addemye. Namutebi teri mulimu gwasobola kukola mulala okujjako okulya. Alya nnyo. Maama gamange Namutebi alya kwega n'olya nga kati ate bituuga gwatalya. Naye nga yalya. Namutebi taliiko mmere enkalu, taliiko mmere enkumba. Obanga ku muntu alya mugamba wange n'atuuka okujja ebiyengeyenge. Jajja yenkana bw'ati gwagwa bw'owandikira Namutebi yenkana bw'ati. Akuzza omuntu akulaba waliko otya. Naye zera kale sikyuse nnyo naye ndya Namutebi. Akati gwe nnyabo ogw'okulya bwe bukulemesezza okukola buli kaseera obeera mu kulya kati kulya kiro kulya misana kulya bidda kwega wajja kulya simanyi egyo migati munsawo era gyejjo lwaki tobuna tokola byonyakola Mukama wange si kulya. kiki Alina mubeezi kufutwa na butayagaliza. Ate tenayogera ebibyo buli omu njagala akole kyalikola mumanyi gye mwaka saagala nga jjukize nakuya njikugambe gwennyabo tomanyi nakuyo njigambe si yonna kakati gwe madde mulekerawo okutwaza kukola mukeere mukole emirimu gyammwe emino kinava mutulya va mu lugambo eno ye last warning muli Let's pray. Father Jesus, tukusaba omwana ono ali wanafukamidde omusumulule muteekeko amafuta go abeere nga ali bulungi nnyo. Kitange taata tukusaba omusaasire abe nga asumuka bulungi nnyo. Omwana gwasitudde muteeke okusinga ddala omwetaaga, muteeke okusinga ddala omwetaaga afulume bulungi nnyo nga muntu bulungi nnyo era nga jjudde. Tukusaba nga tukimanyi mu ejja twanukula. Amen. Okay, situka. Okay, now owulira otya? Kasita mpulira olubuto lunyoola nnyo. Kale kino kibadde kinyeerangako ekiro kyonna. Naye kati mpulira lumba nnyo. Kale Mukama alina kyanaga naye si kirungi. Bati mu kubeera nga si kirungi ate ebirungi bye bisingamu obulungi. Amiina. Mukama yeebazibwe pasita. Yes. Kyono kizzaamu amaanyi. Really. Bati ekyo si kyekikulu. Ekisinga okuba ekikulu abalongo bo n'embuto zo bagenda kufuna obukuumi ku nsi kuno. Tewali kibi ngenda kudda nkubatukako. Era ng'omukuumi oyo ye mwana gw'osudde mu lubuto kati. Amiina. Kiki kino pasita? Yes. Kiki kino Mukama? Muwala bakuloga. Pasita. Yes. That's why njagala osigale wano mu church onoonye Mukama, okoole Mukama, opraisinge Mukama, onoonye mwoyo mutuukirivu, osabe. I want you to be focused. Oshegera bulungi nnyo. Kyova olaba njagala obeere wano mu church okumala ebiro 6 ng'onoonya Mukama. So I'm going to talk to my administrator akulabire byonna. Okay? Kati pasita. Mukama yeebazibwe. Amen. Pasita mbadde nsaba nzireyo ewaka neetereezetereezeko ndyoke nkomewo. Not possible. Tekyetaagisa. Tekyetaagisa. Obeera bubeezi wano tugenda kulabirira. We'll take care of you. Kyolina okumanya omwana oyo gw'ositudde wa Bwakabaka bwa Katonda. So toyinza genda ng'omutwala butwazibwa otyo. Osogede to feel at home. This is home. You'll be fine. Sajja wa Katonda nsiimye nnyo. Amen. Amen. Ojja kuba bulungi. Kale beera bulungi muwala. Naawe. Lord, my master, kiss her. Lord, my master, kiss her. Muwala baako
kuloga. Yes. That's why njagala osigale wano mu church onoonye Mukama, okoole Mukama, opraising Mukama, onoonye mwoyo mutuukirivu, osabe. I want you to be focused. Oshekera bulungi nnyo. Ky'oba olaba njagala obeere wano ku church okumala ebiro 6 ng'onoonya Mukama. So I'm going to talk to my administrator akulabirira byonna. Okay? Kati pastor. Kama yebaze. Amen. Pastor mbadde nsaba nzireyo ewaka neetereezetereezeko ndyoke nkomewo. Not possible. Tekyetaagisa. Gobeera bubeezi wano tugenda kulabirira. We'll take care of you. Kyolina okumanya omwana oyo gw'ositudde waba akabaka bwa Katonda. So tuyinza genda ng'omutwala butwazibwa otyo. Osogede to feel at home, this is home, you'll be fine. Sajja wa Katonda nsiimye nnyo. Amen. Ojja kuba bulungi. Kale beera bulungi muwala. Lord, my master, Kiza. Lord, my master, Kiza. Ekiddako mu katuubagiro. Mukama wange, nnama obuzibuzibu, nina omulimu oguntuddemu tegundi bulungi. Nsaba ompe ku magezi. Bowazi, kuleva okwoli wakyaliyo ekintu ekyasobola okulemerera ddala. Leka naawe. I think I saw your car outside my gate last night. I was really sad. Okay. Yes. So, abasinja kulisa kibi akuwa amasimu gakumukumu nze nandi kusina mirembe nja kukujja mutwange nkomewo nkuli kuma kisigezo tuli wakazi ninaku zona zona omukazi atundya bwati andabobanga ki nga mukuku buli wabanga tukola omukazi abulanga mukuku kakati yo nafunyewo obulubutu. Yes, namufunye ku church. Sagala. Okay? One John Paul. Ali mu kukikwasa. John Paul yafunye omusango. One of the Pharaoh hospitals. Wakkiriza sente zitumuwa. Ajja kutuwanga nawe tukuwa. That's a good idea. Very good. Kakati nzo olubuto bwe nabadde nfunye mukole ntya.